Ekibadde wano babadde baagala kuteekawo nkola ey'okuba nga tebalonda n'abantu bali mu register nga baagala buli omu ali wano alonde. Ekibadde kigenda okuleeta akavuyo naye nga tukigonjodde tubaterereza bulungi era ne basoma abo bonna abali mu register za NRM. Kino kibeere kyakuyiga obudde obw'okwewandiisa we butuuka buli omu ajjumbire agende yeewandiise. Naye babakoowoola ogenda okwewandiisa ne mugaana ate obudde obw'okulonda we butuuka ate nga mwagala okukola ki? Okulonda n'okuleeta akavuyo. N'ekyo tukigonjodde abali mu register bokka be balonze era bakandidenti tubafunye. Abawanguddwa mwena aba NRM eno si yenkomeredde tulonda bakulembeze batwala maaso. Ate bayinza okukuba mu kalulu kano ak'ekyalo ate ak'omuluka n'okola ki? N'owangula. Obululu bukyali bungi. Tulina obw'aba MP, tulina obw'aba kansala paka ku ka president. N'olwekyo tujjumbire bakuba wano ate n'ogoba wano, bakuba wano ate n'ogoba wano. Bwekiri. Nze naava plus bannange mpangudde ekifo ky'obwogezi NRM ku kyalo. Ekyalo kisimbye layini bannange abantu bende bamwebale nnyo okwetegeerera. Tukoya ababbi ku kyalo n'abeekwe batulagambu NRM nga bannuupu naye abantu bende bamwebale kwebeereramu. Babadde friend feka basonde register muntu ku muntu buli muntu neyeerondera omuntu kuzeeyabeewo. Amanya agange Nakimera Prosi omutuuze w'Endeeba. Nina essanyu lingi nnyo okulaba nga mpangudde akalulu kano. Mpangudde akalulu ka chairperson w'NRM mainstream nga ngenda kukulembera olukiiko olwa wansi olwa NRM olukulemberwa ku kyalo. Sirina we neeyongera nkoma ku kyalo. Sibbidde kabadde keerufu kuba kabadde ka ku mugongo si ka box. Tebali bakyama abakyogera kikyamu sinnabbako kabadde keerufu era kalambulukufu. Pulosi bakuzabuza abantu tuvudde ku NRM bajesigalemu basigale ku NRM yaabwe bonna omutaala kulwana eno akalulu kave bakutte abantu 3 bebalooza Embeera bakoomya abantu okulonda kuno abantu bali bitabo RDC yagenze wone Pulosi nebawandika amanya gayasaana Endeeba okulonda abantu bonna bebalooza abantu banyiiva Endeeba abantu banyiiva Endeeba tebaddanga Ndeeba tebaddanga katugenda mu nnuupu ab'Endeeba ffenna mu nnuupu. Obuzibu obuli bwa butakwatagana naye nga twagadde nnyo ekyalo kyaffe tukikuume si lwakutabuka kitabuka lwa muvumenti. Okulonda tulonze era akasoose kawedde bulungi naye akookubiri ke kalimu obuvuyo kuba abatabaze mu register bayingira mu kulonda. Mutawana akiraba ayanga ali nyani ayanga mulimu balonda kuba tebali
Patrick Jangu.